oyagala abantu bakulabeko abuuzeeko asira bulungi teekako nti mwami wange saundi bash Wanjisebo ebbanga libadde ddene nga tukuwulirira mu background nga twebuuza bashi yaani mundabye yegwe nyenze sebo ebibadde biwongese bwebadde obiwulira ebiriwo oba nti omwami yagoba sibiwulirangako obadde ngayo ng'ofumba omusajja agamba yagoba era bulijjo nga wetumubuuza kugamba ebya bashi byeki mumuwaayiriza waneeno wamuwana akakadde n'agamba agako takaagala yakatwala ndi mukazi mukozi yesebo siri muntu nnyo wa social media really. Yeah, I was a bit nervous, but I had nothing to do but to be there for him. Yes, sir, Bolyange. I'm not used to having cameras in front of me, so yeah. So that's why you are nervous. Yeah. How do you feel about the show? Well, it was a surprise. This was a really big risk. Naye twebaza Allah atusobozesezza. The show sold out. Abantu abatudde wansi abayimiridde, so alhamdulillah. So Allah atusobozesezza. Our first show really sold out. Tubadde tetukisuubira, we were really scared. Naye I believed in my man. Abantu bamwagala era bamwagadde era bakiraze. Thank you so much buli omu azze okusupporting omwami wange. We don't take that for granted. How do you feel about Allah and Jojo? I feel normal because omwami wange ogwo gwe mulimu gwe ekitegeera. So kino nakiyingiramu already. Okay, maybe I didn't expect it because I didn't date him nga already he's a celebrity. But there is good communication because some things have to go way overboard sometimes. Now, yeah, there is good communication between me and him, and yeah, it's very okay. As long as he's happy and I'm supporting his career, it's okay. It's normal. We expected that. It was part of the script. Hey, excuse. Asira bulungi teekako nti mwami wange pupu Nje baliko basumba amanya n'eddoboozi Zembogo Abdurrahim kodi name katiko Kamashrume tegeera naye singa kwa kwebaza neera Miki nsiima nnyo ate neera nja kujja mukwanjulire si ono nja kujja nkwanjulire omukyala gwe bayise Mariam nja mukwanjulira tujja kwogera nga ffe naye nga amusinga olw'okuba ekisooka ni musajja musiraamu haki zirina kubeera ezo
akizina kubeera nnya mwebale ekirala bannaye kale era nogenda kutwalamu maama wange omulungi Amina Nabbanja nkulaba kutunuddeko straight nkwagala nnyo maama wa buli muganda wangaze tukwagala nnyo maama webale tufumbira kamere n'okateeka mu konteyina emyezi gino ebiri gyonna ng'ogamba bannaye omwana wange ng'akoze maama azaala Saidi oba maama waffe nkulaba oli eri maama tukwagala nnyo tukwagala nnyo banaye baganda bange ku lwabwe badde nsaba boogere amannya ndowooza ndeeta omukyala enseekalabeko amannya gange nze Brenda Eastern Queen amanya nze Isabella Mugenyi bambi kisanyusa nnyo okubalaba mukama bawonyeezi bakange mwebale kujja mwebale kuwagira Niki amanya nze Natasha Bella ku TikTok nkozesa maama Nabijanjaalo mazima amanya nende bose bakutama professionals eri timu nasa nate timu mix msitufane ate okubera mu timu kuli music wa Palaso banaye ono yibu ono magician Roni Hasa Namlo Sylvia ono mama wa Baraka kwencha banaye tuve ku stage abakyala